Omulungi atulaba nkwanirizaako nate mukulaba okwaffe twalabye nga tosobola kwogera about financial parenting in one show. Zisaana okwera show esatu oba ennya ttaano buli maka n'ebizibu byago, buli setup n'ebizibu ne region ematalinga ku mbeera y'abaana gimubakuliza. So nate era tukomyewo ku business mind ku extra digest mugoba nsonga. Of course eno eringa pamphlet kyenyinza okugamba. There are something like 10 pages, but tujja kutunulira the basics omuzadde byoyina okukola n'omwana byoyina okukola. Sheno yalere ya financial parenting yatandika wiki eri tukomyewo n'olwaleero. Naye nga basically lwaki nti tukozesa simple language, tukozesa simple mode of communication, tetukalubya bigambo to the extent nti twagala n'omwana wa 5 years asobola okulaba sheno n'ategeera, n'omwana wa 10 years asobola okulaba sheno depending on how the parent bw'okuttemu omwana. Nga bwe mukwata abaana ne mbatuuza mu madiiro ne balaba ebigambo by'Omukama Katonda ng'abali oyibyemu oyo bali ow'emyoyo. Mukwate shows zino nga sheno giteeremu abaana ku screen 55 inch 70 inch abaana balabe show bit by bit, pause rewind forward, pause rewind forward, so that omwana aba ne kyayiga. Olwaleero luno omuzadde oli mu myaka 6 tukugamba ebintu bino naye nga bigasa nnyo omwana omuddako the next generation. Chris, nsaba oddemu obuuze ku batulaba tutandikira. Abalungi abatulaba nyongera okubabuuzaako n'okubalamusa naddala abazadde mbatumiddeko nnyo ate okusinga ntumidde nnyo abazadde abakimanyi nti okugulira omwana financial tools kati IBRAH akantu kano okalaba. Singa ogamba omuzadde nti kasiringi emitwalo 5 asobola okugulira omwana ebyokuzannyisa eby'etaano oba asobola omugulira ki PlayStation ekyakakadde n'atasobola mugulira kantu kano. Ebiseera ebisinga Katonda tumussa nnyo mu nsonga zino naye munnanga abeera bbali. Omanyi lwaki? Nedda. Kubadde kubuuzaako nga sinaba kukuba kuba kati eno ey'okubiri ngenda bakuba abakadde. Tuyige era twawule omwana bintu ki bye yeetaaga ku stage ki. Singa omwana owange akaabira ekintu ekyokuzanyisa nga kya mitwalo 10 nga wa myaka 3 kale nga wa myaka 7 naye nga abadde alina ekimotoka oba ekintu kyabadde ayagala oba ki PlayStation ne sikireeta, omwana mu kifo ky'omugulira ki PlayStation nja kumugulira omuntu ajja kugamba nti faculties ze ez'okuzanya ogenda kuba ozizibye naye ate faculties ze ez'okubeera nakinku mu byensimbi zo nga sizifuddeeko. Nfudde kuzaakuzanya. So omulungi atulaba ng'omukadde ali eyo ng'okola ebyo byendowooza nti byebyo omukadde bye yali badde akola nkutumiddeko. Gwali mu kutiiriisa abaana ekyejo n'okulowooza nti bw'oba obalaze emirimu egy'okukola abaana baba babonabona. Nkusaasidde nnyo ate onkwasa nnyo ennaku. Ogenda kukaaba ng'omaze okubaweerera diguli bazifunye bazirese bazikuteera ewakaawo baddemu batuule otandike gwe mu kifo ky'abaana okunoonya emirimu ku lwabwe nga gwe oginoonya otambule nga teeyabike wansi okubire buli muntu yenna gwe waliko naye mu mirimu egikola oginoonye bizinesi ozibatandikire bw'ozibatandikira bwe zigwa. Omulimu ogukyasinze okubeera omunene kwe kulambika omwana kiri kinayise controversies guidance. N'olambika omwana butya bw'asobola okuyita mu bulamu with or without you. Gwe mulimu ogukyasinze okubeera omunene. Okusaba siganye ate no bali badde basaba sigambye tebasaba bulungi naye mu kifo ky'okusomesa abaana biblical principles reciting Bible verses byanjawulo. Butya Bible bweri applicable mu bulamu bw'ensi n'okumanya Bible byeyogera byanjawulo nnyo. Kamba we definition ya Bible bagifuna olwaleero. It is a set of principles that are supposed to be downloaded neziyigirizibwa abantu. It is not just a pamphlet nti okulaminge omala oyogere. Buli lwajjayo ekintu kimu n'okinnyonnyola abantu oteekwa okuba nga waliwo principle omutonzi gy'ali ayagala okuyigiriza abaki abantu. Kyova olaba bwe mba nkumenyeddeyo okwo kambamenyereyo akantu kamu kokka bamanye nti it is principle verse reciting kamu kokka. Mukama waffe alina we yatuuka
yagenda ku nnyanja n'asangawo Peter n'emikwano gye. Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omwana wa Katonda omulamu. Tugende maaso. Yagenda ku nnyanja n'asangawo Peter ne banne. Ne bamugamba nti olunaku lulamba tulumaze tuvuba. Naye tetufunye wadde n'eki. Tetulina kye tufunye na kiki n'ekimu. Ekyo nakiraba mu firimu ku sharing ensambya. N'abagamba nti tuddeyo ffenna. Ne baddayo naye bye baavuba byali bingi nnyo nti okumanya byali bingi n'eryato lye baali mu lyatuuka ne lyagala okukola ki? Okubbira. Onfuna bulungi nnyo? Yes, sebo taata. Principe yaliwo awo yali eri bweti. Tuyiga okwesiga abantu newankubadde twakakola ki? Twakabalaba. Kati waliwo ekibuuzo kye ntera okuwulira ennaku zino naga kyakwetegereza nkyakulaba paka ddi ogenda kundaba paka wa bw'omala ontwalewa. Nze nyina system eri complicated, nyina zi diaphragm, nyina large intestines ne simolo, nyina bayiro by'oyagala osoma ke. Oyina ne immune system okusinziira ku bad blood. Nyina ne spinal cord. Alright, last week we twali tuogera about financial parenting. Twakona ku kintu ky'obwerufu transparency mu party yaffe yasooka ntakirambulula. Njagala kulambula kati nnyo ku bwerufu n'obwenkanya. Transparency abazadde bagisomesa abaana in line of money. Bati kera ku makya abakubanja beera open okubuulira abaana nti waliwo abamanja. Era obeere mwerufu nnyo okumanya bwe baddamu baba bakubanja. Ate era tweyigiriza okusasula. Omuzadde buli lwe weewola ku dduuka ng'otumye omwana nti genda ku dduuka ewa mwami Samusoni weewoleyo obwendo bwa butto 2 ze nusu 2 obuleete busiike wanenva butto n'amala okusiika enva ne muzirya ne mukkuta ne mubwegera ne mubajjagala. Samusoni n'atuuka okubanja n'ogamba omwana gamba genda omugambe maama taliyo. Awo wennyini njala osimbe wakati ekintu ky'obwerufu nyina omukadde gwe nagamba nti obutasasula mabanja go tekyatandise eggulo. Olina lumbe lusikire. Era tekigenda koma kuggwe. Era namuga tekigenda koma kuggwe n'abaana bo. Oli mu kubayigiriza butya omuntu bw'atasobola. Obukumpanya. Ffe abasobodde okuganyulwa mu kwewola. Empisa twagijja wala. Nti omwana okuyiga butya bwe bamaneginga looni akitandika muto. Webale nnyo. Gwe bw'oba oyagala okumanya nti okwewola bakuyiga kuto njagala otunuulira abakadde butya bwe bamaneginga amabanja gaabwe nga balina abaana baabwe. Awo ogenda okumanyira nti obutasasula obuliwo ennaku zino tebutandise leero. Busikire ate omukadde yabukola akigenderedde n'amanya ono omwana owange tagenda beera musasuzi mu bukulu. Saagala abeere musasuzi atya. Ayina ebintu bye yamulaga nti bw'oba toyagala kusasula balimba bati. Era n'amuyigiriza bwe balimba. Nga bw'oyogedde kaduuka ako kennyini. Kubanga aliddeyo ebintu eyolooni. Bakuwadde ebintu bya bbanja. Oyina ebbanja. Oyagala omwana wo ayige butya bwe banaamaneginga mu looni ng'akuze. Lesoni agijjaawo. Kantu kati nnyo ka butto wa nusu ebi. Genda maaso. Wajja sikiiru emaneginga ki? Ebbanja. Either okukumpanya oba okusasula baba yeewozeeko. Genda ogambe nannyini dduuka nti mami akugambye leero yagenze okukola naye gy'alaze ssente bye yabadde asuubira okuvaamu ssente tezirabise. Abadde agamba nti agenda kusasula olwokusatu naye omwongereyo butto wa siringi 3. Era omwana olutuuka ku dduuka n'ayogera byebyo akomawo ne butto akomawo naye bw'ona genda omugambe mami taliiwo yagenze busiya naye tusaba otuweeyo butto. Kati oyigiriza omwana obuyaaye n'omwana kati yeewoze. Yasooka okwewola butto yali maama. Kati butazeeko omwana yamweweze ku lulwe. Baba wanyisa family yonna neggwayo yeewola yonna. Satu abalina banneibe Mityana. Ebbanja ne lituuka ne likula. Omanyi kye bakola ebbanja bwe likula? Ngeri edduuka balikyawe era ng'agamba abaana. Oyo mubi tanjagala. By the way, wano ndowooza kati wengenda okkubira. Okumanya ebintu tunda kamulali. Okumanya ebintu bino mubisiga. Abaana bammwe okubonaabona mu bukulu ne batuuka ne ssente ne baba nga tebasobola ziwangaaza mu nsawo. Ebintu bino mwabikolerera abaana nga bakyali bato. Kyokka ate abaana bamaze okkula. Mu kifo ky'okugamba omwana ono kamufunire butya bwe nsobola okumufunira abantu abamuteekateeka ekyo kye namuyigiriza kimuveemu abeere n'ekintu ekirala. Era nakyo babeera balowooza nti olwo basaasanyiriza nnyo ku baana baabwe.
Kyebakola okimanyi yalowooza mbu ogenda mugulira empale ennungi ayambala anyirire naye ng'ettwa ekkalu ng'alinga kikajjo anti kikula bwe kiti ng'obuwoomi busigala wansi kati nga waggulu eno gye kyetisse ensigo tewooma. Thank you so much. Waggulu eno eriyo nsigo temulimu yadde akanigguusa wadde bwe kati abaana mu kifo ky'okubagulira amajolobero tuyige bintu ki bye beetaaga mu kiseera era mu budde ki nze IBRAH nkubuulira mazima butya bwe nayiga bwe bamanagingamu ebbanja eno enteekateeka ya mukadde era amazima go gali nti mu kintu kye bayita okukwata ssente neewole ndi nakinku sirina kintu kyonna ate ngaalubirizibwamuko olumu okusasula amabanja naye mala nengasasula gwe kyoba omanya kiri bwe kiti kino nkigamba abakadde bakifuna okuva leero ebbanja ng'olyewoze bw'olinyaga n'otalisasula tekinafuya yakuwola kinafuya gwe yeewola ako mukafune kuva leero kikulu nnyo ekyo ebbanja buli lw'olisasula n'otalizza gyeba kubanga kankulage IBRAH ekintu kino buli lwe weewola n'osasula principe eriwo eri nti obeera osize kye bayita obwesigwa era obwesigwa bw'oba osize buli much more important okusinga ssente ze wajjayo awo wennyini kye bayita loan consolidation ne loan top up tukifuna mu buto nga tukyali baana bato mu bakadde mu mbeera gye batuyisaamu lwe tukifuna omuntu ayiga atya bwe bamanaginga loan kyekiri kye waleese ekya butto loan top up omwana yasooka n'agenda n'akima butto wa 2 bwe kiri n'amuleeta ewaka ne mumufumbisa n'osasula bulungi n'oddayo n'omugamba kati genda omugamba atuwole wa 10 olw'okuba wasasula buki bulungi ne bamuwa era wedduuka yanguyirwa omukuddiza kiba kitegeeza nti luli wasooka ne weewolewo 2 n'obisasula mu budde kati akuwa wa 10 kubanga wasiga ensigo y'obwesigwe era abazadde awo nsaba bongerengako statement eno omwana olumuwa ssente ng'omugamba tusasula butto oli eyasooka omwana akule ng'amanyi ti tebalyazaamaanya omubuulire n'omubuulira nti kye tubadde tuli mu kukozesa financial tool gye bayita debt instrument tukozesa ssente neewole oba tugenda ne twewola ne tusasula oluvannyuma lwakuba zino ze tusasula teziriko interest kati bwe mutuuka ate ku mutendera oguddako lw'omuyigiriza na butya bwe bahandolinga interest ng'omusomesa compounding ne numeracy butya bw'asaanye ebintu ebyo byonna bigoberera omwana ono bw'aba yeewoze butto wa 2 n'addayo n'akima wa 10 ekyo mu bukulu tukiyita loan top up neewole miliyoni 10 nenjija nenzikozesa ebintu ne bituuka we bituuse olw'okuba nsasula bulungi nenzirayo ne ŋŋamba Mr. Joero nkutumiddeko nenzirayo ne mugamba nti kati njala miliyoni 3 ayanguyirwa nnyo asatu gana agampa mangu nazo nensasula bulungi nenzirayo ne mugamba kati Mr. Joero bampeeyo 10 kitegeeza nina ensigo gyensiga ey'obwerufu ate ey'obwesigwa kati track record eyo gye mba nkiipinze mba ngenda ku managing essente ne bw'oba otumye omwana oba n'oba ng'oyinvolvinze omwana mu mabanja go n'omuyigiriza okwekweka nkukakasa mazima without fail ne bw'onaaba osomye bayibuli n'ogikola ki ne bw'onaaba Kurani ogirecite yonna neggwako omwana ono bw'anaatuuka mu bukulu lwakuba Mungu ansaasire ewammwe sibimanyi ebyayo era saagala byogerako kati bw'anaaba ekitabo ekyo ekitukuvu okimuyigiriza ekya Kurani ng'akisomye bulungi nnyo naye nga tomuyigiriza mpisa butya bwe bahandolinga ssente agenda kutuuka eno muzita aya nga zonna azikuba budinda naye ng'ekintu ky'akasente kimukaluubirira era abakadde bano mbawulya nnyo nga boogera oyo ebirala byonna abimanyi obikola naye tomukwasa ku ssente oyinza obutaddamu mulaba ate awo wennyini njagala tugyewo pointi tukuwadde example ku something small like cooking oil w'ebibiri here comes a scenario ng'omuzadde ne weewola okuva mu Pride Microfinance finka n'ebirala ebibiina ebiwola abakyala nga Black ne weewole miliyoni wazinda beezi 5 ne zikulema okuzzaayo n'otatuula kunyonyola baana bo nti ssente nazigala banja n'okuzanga onnyonnyola abaana nti banka mbi kola oti yongera wano kantu akukaddeka n'otandika okuvumirira banka eyo banka mbi nze era okwavuwala zaali banka ezo zakusangawa oba ngenda kugulira ekyemisana noonyaako next week inshallah so njagala otandika okulambulula kati tuvudde ku small scale tugenze ku scale ennene eya banka abaana bakulaba
banka ekuyiribya oyita mu kasolya k'ennyumba nokkirira bw'otyo n'ogwa mu kabuyonjo n'oyitamu paka ku kisenyi wansi eri naye nga tosobola kutuula baana kubanyonnyola ndi ssente nazikwata bubi sente za banka bazaagala banka tebambi omwana n'akula ng'agamba ezo banka mbi nzisaa kwewola mu banka era abaana kimentalite kye bakula nakyo mbwama ebbanja si ddungi bakijja mu bakadde kubanga abakadde omwana buli kintu omukadde buli kintu kyonna kyokola by the way nina akantu wano ke nabawandiikidde ne mbagamba parents you should lead by example akantu kano ndowooza oba nkakwate nkateekera abakadde by the way nze nzikiriza bwe nti IBRAH mu bulamu obwa bulijjo bw'olimu ne bw'oba oli kadama ng'oli mu kiyumba eryo erinnya sinze yalibawa nze ndisanze ku mutimbagano ne bw'oba oli kadama ng'oli mu kiyumba at one moment oba at one time ogenda kubeerako omuzadde tetugenda kubalinda kumala kuzaala abaana 7 tulyoke tubagamba ebintu bino lumu nali ntudde mu mmotoka ne mukwano gwange nga tugenda kuziika eyo nagamba statement nenkwatako yagamba bw'oba ozaala teweetunuulira gwe wekka naye tunuulira banna abakuliraanye ekyo maama waffe yakitugamba bawunziko obuvunaanyizibwa ffe twakoma bawunziko obuvunaanyizibwa bwe balina ku baana bo bunene na nnyo okusinga gwe yabazaala okusooka bo beweewolako bwe balaba abaana bo nga batudde nga tebasoma ennaku ebakwata era ne bava gye bakola ki gye bali ne bakuyambira ku baana omukyala wo bw'aba azaala beeraba otawaanya ez'omudwaliro nti zibuze era ne bakubeererawo anti omwana bamugobya omwana bw'aba alwadde ate olowooza buli lwotaba na mirembe n'onyumizaako mukwano gwo nga sisobola kulya omwana ali mu ddwaliro because waliwo mikwano gyaffe nga bo balumirirwa nga bw'omugamba n'ekyokulya kiwummuza n'afa ku kizibu kyo kubanga wakunkumula abaana nga bayitirivu ng'abaakamyu owooza abaana baggwanga eggwanga yani eggwanga gye mikwano gye egikuliraanye kubanga bw'oli mu kusaaka akazito kanzireyo ku kye wabadde oyogeddeko kuba statement nkulu nnyo tumaze okwewola ssente mu finka oba mu kintu ekira oba mu kitongole kyonna ekyaweebwa olukusa okuwola ssente zino zikutte bubi tozikutte nga bwe zirina kukwatibwa ne zimala zonna ne zisaanawo ne zigenda noddira ekiboozi n'olyoka okisindika mu baana n'obatunza ekiboozi n'obalaga nga banka bwe ziri embi ekuyigganya emazeko emirembe okusooka ebintu bye twasomesa no ne tugamba toweewolera bizinensi okuggyako ng'ewezezza emyaka emeka 3 ekyo tewakigenderako it is a principle bw'ona adeviatinga n'ogivaako era bizinensi ejja ttagala kubanga bizinensi tenaba creatinga kye tuyita trajectory teyina kugamba mbeera mw'ogimanyidde n'ogamba nti kati eno ntuuso ogyewolera ngyekakasiza ejja kukola emboozi gy'oleese IBRAH ey'okubanga abakadde bakwata ekiboozi ekyo ne bakiguza abaana baabwe y'ensonga lwaki tusanze ennyumba millennials oba bano be twayise ba generation Y mu mboozi yaffe eri gye twabawa eya retirement generation Y teyagalira ddala kintu kye bayita kwewola eyeewoze tebaagala ssasula olw'okubanga emboozi eyo bagijja ku bakadde era nga basiize ekifaananyi kya banka nti mbi amazima gali nti banka nnungi nnyo microfinance institutions nnungi nnyo SACCOs nnungi nnyo wabula embeera zaffe abantu ne gye tukulidde n'enkwata yaffe ya ssente yenkyamu enkwata yaffe temanyi bwe bakozesa financial tools kyova olaba tubagamba nti abaana balina okumanya butya essente bwe zitambula omwana bino ebintu bino omwana bw'abeera tabimanyi ku myaka 14 manya nti obuzibu buli gy'oli ekisooka nkigambe risk diversification butya bwe bagabanya risk n'ogikasuka mu bintu ebyenjawulo omwana ekyo ateeka okuba nga akimanyi ontegeera butya bwe bajjawo risk njijjawo nga ngenze mu real estate njijjawo nga ndi mu bonds abaana abamwe bamanyi buli musambi wa mupiira yenna bamanyi abayimbi bamanyi abasambi b'omupiira bamanyi ba politician ne batandika n'okunyumya emboozi Christian afuna emitwalo 10 egya dola ofuna mmeka mama wafuna mmeka taata wafuna mmeka jjajjawo yaleka mmeka thank you so much wabula leero okuba oshegeera leero obusungu ng'olina bungi n'atandika okunyonyola nti arakeri azitowa £1 million n'omubuuza gwe taata muzitowa mmeka era awo wennyini w'otuusa awo wenjagala osimba akati nayina omukadde gwe nali ndi mu kunyumya naye n'alaba message naga mutabani wange yabadde ali mu kuŋŋamba mu DMX yafudde internal revenue services eza US zibadde zimubanja $1 million ne mmugamba mutabani we wa myaka emeka nagamba wa myaka 18 ne mmugamba omwana amanyi DMX nti yafudde abangi bo ne mugaye
ne mugamba omuvubuka oyo njagala kwogerako naye nali interested by the way so much okwogera n'omwana oyo mpulira ebintu ebyo abijjawa bwe nayogerwa n'omwana ne mubuuza Brad gyebali nti kale sebo naawe gyebali nga njagala mubuuzo waayi ebintu ebifa mu stocks obiwulira by'obimanyi omwana nambuuza stocks otegeeza ki zino ze bambala mu ngatto oba nga kwegamba nalaba nti abakadde bano ne interest z'abaana bennyini gye ziri be babawagira interest ezo zikole ki zibeereyo so kiri kyobadde oyogera ekya banka omwana ave buto nga akimanyi nti banka erina kye bayita fractional reserve banking kitegeeza ki nti banka bwe tuwaayo akasente kaffe nga tukoze deposit ebitundutundu 10 ku byo banka ebisigaza 9 n'ebiwola ne zibeera mu saturation kubanga sente ekola ki ekola sente era obuzito bwa banka tebukendeera ekyo omwana alina okuba nga akimanyi kubanga IBRAH sente singa depositing million 10 ku bank mu bank banka ne applying principle gye bayita fractional reserve banking kitegeeza esigaza ebitundu 10 9 n'ebiwola kitegeeza miliyoni emu ku yo egenda gisigaza emiliyoni 9 ezikole ki eziwole miliyoni ezo 9 bweziwola n'eziwa IBRAH naye agenda zizimba mu nnyumba ne IBRAH bw'akwata sente ezo era azizaayo mu ki mu banka kitegeeza sente za banka tezikola ki tezituula zibeera mu saturation lulinga lujegererwa gaali principle eyo yeyigiriza ki abaana ebayigiriza nti ebitundutundu 10 ku buli sente eziyingira mu maka gange ebitundu 9 mbikola ki mbisiga oba mbiinvestinga ffe tulina kubeerawo ku 10% gye tusigazizza onfuna bulungi nnyo kakati emboozi gye tuguza abaana nti ebitongole ebiwola sente bibi instead of okutunuuliza abaana okubalagamiza eki nabagamba soft sport abakadde ze babeera nazo tetuzicommunicating naye abaana baba baziraba sigala omunywa akulaba omwenge biddo ettamiro lyolireeta akulaba omwana omutuma omwenge n'ogamba omwana n'osooka n'omutuma ogw'okugula bw'amala okugugula oguddako n'omutuma okugwewola n'ogenda ng'okkirira to the extent nti olaga omwana nti bw'oli bulwa sente zigugula gwewole abalina abaana mbachallenginga ng'olabye vidiyo eno njagala kuchallenginga nkuwa challenge bw'oba olina omwana ng'alina emyaka 15 njagala ogenda omumbuliza ekibuuzo kino bwakuwa ansa n'ebeera tiki jangu wano mu comment wansi owandikeko nti owanga nzizeemu bulungi njagala omwana oyo akubulira enjawulo eri wakati wa assets ne liabilities enjawulo eyo bwagikunnyonnyola bulungi nnyo n'ogitegeera ng'agikunnyonnyodde n'ogitegeera nga tasoose genda ginoonya naye nga nawe gwe bannyonnyola oteeka okuba nga okitegeera anti kati naawe olina okuba omubuuze nti ebintu ebikalu ebireeta ssente lindako tugambe bwe tuti ebintu ebikalu ebiyingiza ssente binnyinyonnyole byebiriwa n'ebintu ebyo ebinzija obujji ssente mu nsawo ne zigenda byebiriwa omwana akule nga akimanyi IBRAH ekirala nga nnyongereza ku ekyo ekya banking omwana akule nga akimanyi nti family etambulira ku budgeting enteekateeka embalirira n'ensaasaanyayo ku bintu ki eby'omugaso na bintu ki ebiteetaaga ssente zo omwana akule nga akimanyi budgeting y'amaka eyawukana butereevu kuba nkoyo okuwulira ebiboozi ebyekibuggwe ku TV ng'abantu kwawula budget za nsi na budget za waka bwetwogera ku national budgeting omuntu kyekiboozi kyekimu n'akireeta n'akisuula eno n'akigamba n'ewaka abaana omwana alwadde bannange nno mwekuume temulwala budget luno gye basomye nene nnyo nga zimpitirivu omugamba naye kiki kino okitegeera kati budget y'eggwanga yanjawulo nnyo ku yawaka budget y'awaka etunuulira incomes zo versus your expenditure budget y'eggwanga etunuulira incomes ne expenditure but with the context nti eggwanga gye likoma okusaasaanya ennyo gye likoma okukola ki okufuna ewaka gy'okoma okusaasaanya ennyo gy'okoma okufiirwa kati tolaba nti bintu bibiri byanjawulo nnyo gavumenti buli lwebanga eoperatinga kye tuyita deficit financing oba deficit budget nga sente zeesaasaanya nnyingi okusinga zeeyingiza kiba kitegeeza nti eggwanga lifunamu bannansi bafuna sente nnyingi nnyo disposable income yeeyongera kubanga kyesaasaanya kinene okusinga kyetoola ku bannansi incomes gy'emisolo
government gyekozesa n'okwewola kwetunuulidde kweyimiridde onfuna bulungi nnyo omwana alina okula ng'amanyi omusolo gweguliwa lwaki bagusasula tujjemu ba citizen abatagenda kwemulugunya ku buli kintu kye basasulira musolo tolina bw'ogenda kubanja ggwanga bintu bya mugaso services nga togina 10 ky'oyagala kutoola jjuwa gwolowooza ssente mubaganye okwewola era muli bakambwe nnyo temwagala beewole mubaganye okuba takisinga mwagala ssente zikola ebintu bye mwagala ennyo ziveewa kakati omwana akulidde mu famire eyina emboozi eyo tukendeze n'ebyobufuzi mu famire sigambye kubanga okukendeza ebyobufuzi tekigaana baana kubeera bakulembeze obukulembeze busobola okubeera obw'emitendera gyonna omwana asobola okubeera omukulembeze ng'alina kampani gya headinga omwana asobola okubeera omukulembeze nga ye kapiteni wa ttiimu gy'asambira obo bonna bukulembeze omwana asobola okubeera omukulembeze nga ye head prefect ku ssomero gy'ali omwana asobola okubeera omukulembeze nga ye yinginiya akulira ba yinginiya mu Uganda onfuna bulungi nnyo ebifo by'obukulembeze tuleme kubishrinkinga down kunarrowinga down space ya bukulembeze kugiteeka mu byabufuzi byokka ebyobufuzi eby'eggwanga ku mitendera gyo nange gye ndi ssebo ndi mukulembeze nawe IBRAH gy'oli oli mukulembeze nkakasanga banno bano b'otambula nabo waliwo principle gy'ogamba nedda kakati tugenda kukola bwe tuti obukulembeze ne bukola ki ne bulabikiraawo obukulembeze si kifo enneeyisaayo n'enkola ye ey'emirimu yeekuwa obuki obukulembeze bwenzira yeeri ku ky'abaana kye tubadde twogerako bino byonna bye tubadde tugamba okuliidinga by example abaana babipiikingira ddala kuvaawa ku bazadde kuviira ddala waka tuyigirize abaana kino nakyo kankyogerereko ddala tuyigirize abaana omuntu bukya bw'asobola okukola ssente ng'ayita mu kuzannya n'okusanyusa abalala sitegeeza komedi okuzannya emizannyo obugagga buli mu buli kintu kyonna IBRAH omuntu kyasobola okukola kyaba ataddeko omukono singa omwana ategeera kye bayita iteration process ekintu kye tukola repeatedly on a daily basis nga tuzimbako okusobola okulaba nti enkya tukijjamu ebibala ebiki ebirungi omwana tumulage nti from A B C D E F G buli wamu bwe tugenda tuteekawo ettofaali tusobola okutuuka ku Z naye nga it's a process so abakadde abatulaba abalungi njagala abaana baffe bano abantu abatalina biseera nga muli bize abaana mubatuwe mwana kuva ku myaka 6 kutuukira ddala gye busemberedde ddala eyo ng'omwana avudde ku university kati linda olabe bano be batikkidde bwe batagalira mu kibuga bagenda ttagala bambalagane ne booda abamu bagenda kutuulira ddala ewaka okumala emyaka egi omwana ali awo awoza kimu emirimu teginnalabika kati enteekateeka y'omuzadde bw'ebanga yali nnafu wano omwana waasingira okwetaagira services ez'okulambikibwa omwana tusooke sinze naye abakugu basooke bani blocking agalowoozo gakuze nagaaga agabibibi ag'effujjo agalowoozo ag'ekyejo gasooke gadde ku bbali in Uganda even if you graduate you've got to hustle like a pure drop out oddayo ku zero ekyo nkimanyi Uganda si ku zero Uganda teba zero mu Uganda bw'oba oli graduate ng'ondaba omukadde alina omwana nga omukadde bw'oba olina omwana ewaka nga agenda graduate ng'obanga graduate ng'olulimi Oluganda aluwulira bulungi nnyo mu vidiyo eno mukusabulire eno emboozi gye mugamba kati bw'oba omaze graduatinga you're not a doctor you're not a lawyer facet zino zonna zetumanyi zino ebirooto ebyo bye mubeera nabyo nga muli mu senior tubiweddewo kati oli mu reality olina degree ya social work simanyi environmental degradation and because bitya pollution environment pollution ye degree eyo kati ondaba kati sawa university chesomereze ya pollution university chesomereze ya pollution wow simanyi pollution and environmental degradation bw'obanga eyo ye course gy'okoze nkugamba bino togenda tandikira ku zero ogenda tandikira mu negative atandikira mu bbanja wuwi ogenda tandikira wano mu Uganda tebatandikira ku zero Katonda yakola Idris abamubumba mu bbumba kyo bali agirasi abatandikira ku zero be bantu abayina abantu baabwe obaje bayita connections gwe bwoba oli Lumbuyege ng'olinga nze bwe nava mu kyalo nenzija ku kibuga ebeera zero era even if you graduate in Uganda you've got to hustle like a pure drop out tutuuka n'ekiseera ne tubanga bye wasoma tetukyabikubuuza naye nga tukugamba genda oleete kalayi y'omusenyu n'ogireeta ng'ebyo byawasomawa mpa birigi leeta birigi kuba buliti simanyidde eno emisumaali ogikubira ekipande awo engalo zino zonna zisooke zifune amabavu
abakadde mbagamba ekintu kimu obuyigirize bulungi nnyo tubuwa abaana era nkiwagira era ndi proponent aproposing abaana babugumizibweko basomesebwe era bafuuka abakugu naye ekyo kyokka tekigenda kutumalira kujjamu baana beesiimisa bakadde gwali bize omwana mufunire bw'obanga omwana asobodde okusoma emyaka 3 mukama n'akusaasira n'ofuna akasente ako n'okamuteerayo muwe omukugu mumukwasa omwezi mulamba omugambe buli lunaku njagala omunkwatireko at least kyonna agenda omumuta ng'alina kyatandika okukwatako kubanga ebintu Uganda by the way abaana nga bakyali bato kino balina kukifuna nga bakyali babebi teriyo byabwerere mu nsi mukiyigiriza abaana ekyo muyigiriza abaana nti there is nothing like something for nothing talina kyagenda kufuna the kid must pay the price nga bw'omukubiriza okugenda okusoma ebitabo okufuna grades ennungi schools do not manufacture grades they work for them definitely success is not manufactured in a bed olina okuvaayo omwana ono n'omulaga nti ebintu bino byonna byakutoba bwe mba nkomyewo ewaka esente zimbuze nyina okukulaga nti nagenze tezirabise leero luganye olunaku lunkutte ngezezzaako kubanga mbabuulire fe abayiriba mu kibuga waliwo olwoyiriba sente n'obanga ogibuzaako yinki emu bwotyo nedduka n'obanga ogibuzaako yinki emu omanyi ako akantu wenakalabira waliwo nze nagobe sente lumu awo twali kwa kashi yawo nga ngendo gikwata bwenti nekwata ekamokya nekirira oba ogibulako yinkyezi ng'ogiraba nako nebula mbadde njala kuwa kasitole lwaki abayiriba mu kibuga sente oba onaatera ogitooza nekuyita mu mpatanya nezzaako saketi waliwo yalina restaurant nga mu miwaatwa waliwo yalina empatanya ziba ndala waliwo yalina restaurant nga atumye omu ku batabani bagenda amuleetera emiyembe bakole juice yali amutumye nakasero naye ndo omuvubuka yali ayita bwati ku street n'alaba omukyala bano abatambuza emiyembe mu kibbo naga lwaki ngende nakasero ng'ono ali wano n'agamba omukyala gyonna ne bagibalamu namuga gyonna gipakingi ng'akutte literally sente bwati agambye omukyala gyonna gipakingi engitwale ng'ono akutte sente mu ngalo gyali emitwalo nga 7 ekibbo kyonna akigula omulundi gutya gumwakirire yali tannaba musasula bwati abakesise ne balumba oyo omukazi sente zamuyita mu miwaatwa omukyala n'alyoka abaka ekibbaati nakirira n'ayingira olukuubo n'abulawo n'ayawukana ne sente omuvubuka olwalaba nga omukyala adduse n'agamba kangende nakasero gye bantumidde ddala nfuna emiyembe gy'omugagga kati okuyiriba okufaanana ku kyo ng'omukadde abadde anaatera okukwata ku ttooke ne limuyita mu ngalo ajja n'obusungu ewaka nga tobulabanga ayinza okukwasa omuto maama atambudde kilomita eziri mwaga 3 ali mu kwetooloola mu kibuga abadde anaatera okutunda sente n'emuyitako kati kyova olaba nti omukadde bw'atyo bwadde ewaka abaana baba abangudde n'akuza n'ateekateeka controversies guidance abaana abo obulamu babuyitamu nga bali tiiki nze njagala kubuulira abakadde bano abatulaba abalinamu kasente mukole byonna bye mwagala okukola era mulowooze nti muli mukukola ekituufu naye eno gye bagenda okujja mu nsi eno eyaffe ey'okudaaga kubanga ensi yakubonaabona ekyo mulina okukimanya tugiyingirira mu miranga ne tuginyukira mu biwoobe eno gye bagenda okujja ffe twabonaabonadde ensi netusekula tetukyalina waluma kyebayita okuguba ensi ekkuba netakulekera paati yonna erina kiwoomereze n'obanga buli webakwata wagumu nga ng'oli kyebayita okuguba nti oyo yaguba kati oli agenda okujja nga talina kizibu kya nsi na kimu kye yali alabye era omutunulira bwoti ng'ali mu kukaaya nange noga laba nnoono kati oyo emirimu gisooka ne gimusooka ne gimutagaza ensi n'ekuba embooko abo nno balaba boyogerako baba droppinga ne ku mirimu abazadde yewe yeemulugunyiza mbwe 2 ntono nze 2 ndaba nga kyamaanyi oyolawo njolakamunye boyola kuba kati nze nkimanyi nze tosobola kunteeka wantu n'enkola na mwana yakulira mu soft life tekisoboka kubanga nze nkimanyi buli lwensala ku expense gyensula mu kifo ky'okusula kakadde ngenda sula mu nyumba ya mitwalo 6 oba 3 ate sirina kyenguliramu ne bakakusanja oba nteekako ekintu nkola lubiriizi ngendo vaawo nga ndi mugumu kati ono ye bwe bazimuwa kamu kitundu gye nyumba gyasulamu
tetusobola fana nateekamu ogufaliso ogunene ne kafiriji akatini banywa wala jabo nga bamutabudde ne soda wako n'ogamba muteekateeka kyekyo n'abeera ne screen ennene bakuyita kupanchinga n'amala n'azannya obuzannyo nga bwegoberera bwe buti buddole nga bubeera ku screen nga yabukaka wano bwabunyiga bwe buzannyo eri oba babeera bali ku ki bawoza kimu omwana owange alina okubeera mu bulamu obulungi era omwana owange alina okubeera mu agenda bubeeramu naye boona avaawo otuuka kasasiro ng'ejjo ebipapula bya KFC Cafe Javas na Chicken Tonight kati ensi eyina ebisaawe bibiri eriyo ekyo ekisaawe ekirimu okwesiima mirembe myereere bulubandi ku mugaati zesta yantamoyo baba balya waaki omwana gye tulimu omwana asiiga bulubandi n'amala n'asiigako ne zesta n'abirya nga abitabudde n'ogamba naye bannange kakati oyo bw'ajja mu kisaawe ekyewaffe eno fe abaatandikira mu zinegatiivu ontegedde nkulaba oyo tusooka ne tumubyanza obulamu ne busooka bumukaluubirira n'akwatibwa kamunguluze kiri ku likodi abaana abakulidde mu famire ezirimu essente empitirivu be bantu abasinze okwejja mu bulamu bw'ensi ne weebuuza omuntu yejjawo atya mu bulamu bw'ensi ng'ataakulidde mu bintu ebirungi byokka okuva ku epaka ku zeedi bano eno leero emboozi gye twanyumizaako ya mugaso nnyo n'okusinga butya bwe naali kuyigiriza how to multiply money and teaching you about compound interest eno emboozi ya mugaso nnyo kubanga kye tubeera eno mu bukulu IBRAH kiva mu buteeri nga tukikola ki nga tukiteeka omuganda agamba akaliba akendo abaganda bano engero zino munange baali bageze nnyo akaliba akendo okalabira ku mukonda baali bageze ng'okyali muto wano we tulabira omuguya omuyaayu enkerebwe negenda okubeera empuuta mu bulamu era omuganda wenye yayongerawo olugero olugamba nti akakyama amamera ne bw'okagolola bekutu kati olugero olwo kandunnyonnyole akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi omwana gwe wateekateeka mu buto n'oba ng'omuwadde ogubeera gwa bugwagwa eno mu bukulu bwe tugezaako mugolola kimenyeka bumenyesi tumugamba nedda omwana bazize nobuga tukole bwe tuti ne bwe tuti kino kye tugenda okukola nze ebyo nedda ebyo nga nakula sibiraba batuuka n'okuwakanira ebintu ebiri pretty obvious ye n'akisimbire kuuli tekisoboka naye ng'okirabira ddala kiri pretty obvious mulimu embeera omuntu IBRAH mwatambulira nga muvubuka n'embeera nze ne bw'oba osaba ng'osula wa profeti ani mubayite kyemwagala oba profeti oba mezayahu nsifuddeeyo mubawa amanya gammwe mubawa amanya gammwe nga bwe muba mwagadde naye ekibeera ekyo ky'otadde mu mwana nze mbeera mulabirawo ne mmanya nti ono ekiboozi n'ekibeera omukadde kyamutaddemu ono ayagala agaane ono wa booda mba nkulabirawo era kino njogera mazima nga sikukisa nyina mukwano gwange gwe nasoma naye bw'aba ndaba kati agenda kumanya njogera mazima namusange nateete ng'avuga booda ne mugamba amazima gali nti erinnya kandisirikire ndireke ne mugamba nti amazima nakulabirawo nti oteekwa kuvuga booda nakimugamba koye nagamba tolimbye wanje yanga tolimbye kubanga success can be predetermined. It can. Ebintu bino byokola ebbalirirwe olunaku lumu omwana alina akantu ke yapostinze ne kansanyula nnyo yagambye nti whatever you choose to keep you're choosing. Buli kyosalawo okusigaza okoze decision nti ekyo kyetaaga okugeza singa nsalawo ne ngamba akansigale nga nywa sigala ebeera decision nti gwe njagala. So whatever you choose nti kino whatever you choose that you're keeping you're making a decision about it. Buli lwe tubanga tuva eno IBRAH mu buto nga tugenda tukula eno tulina embeera gye tulowoozesaamu abaana baffe nti fe obulamu twabutuuka gye busemba tewaliwo mbeera yonna eyinza kujja n'etunyiga ne buggwaawo. Waliwo family ziwano zembadde mmanyi nga zibadde z'amaanyi nga zalina abakadde nga b'amaanyi nnyo olwaleero luno ng'abaana abo bw'oba obasanze beetaaga na buyambi naye ekyali bw'obuuza omuntu what went wrong agenda kugamba abakadde balina bye bataatulaga. Abantu bokka abali successful mu bulamu be bagenda okukkiriza nti omwana kyalibeera mu bulamu abakadde be bakite oba omukuza omukadde omukuza n'oyo asazeewo okuadoptinga omwana n'amuteekateeka. Finance taliimu ebyo bye muwoza mbu omwana wa gundi yafuna omukisa ate munange olwamala okusoma nkimubuuza ekyo nkiwulira banaye famire yoyo omukyala eyina omukisa yaloka okimanya abaana be bonna omukyala oyo talina mukisa omukisa ffenna Katonda yatuwa gwandaba olina
atagenda laba video eno alina aligiraba nga wayisawo emyaka 10 alina naye kyensaba abakadde abalabye video eno bwe mubanga muli bakisa mugisharing eyo mulage abazadde ebintu kibi bateekwa okukola ffe tubadde bamukisa nti Katonda yatusaasira n'atuwa abakadde ne batulaga side zombi ez'obuki ez'ekinusu ez'obulamu mukadde nzijukirako ekintu kye yatugamba nga tukulamu awo n'aga nti sigenda kuleeta mulaalo nga weemuli webale nnyo ente mugenda zeerundira mugenda zikama mujja zisibayo buli kimu mujja kikola ng'omanyi kyategeka atulaga ssente ezirina okuvaamu ebintu waliwo emboozi zekiza bbawa naye lumu fiizi nga tumalirizaawo yali akalubyemu alina ekintu kye yatunda kyekisobola kwogerera mu kamera naye bwe yali akitunda yampita nanga nti ekintu kino ndi mu kitunda njagala olabe nti ssente zino ozitwala ku ssomero bw'ogenda n'ozizannyiramu ogenda kubeera onzise so nkubiriza abakadde nga mu bigambo byaffe ate bayirawo ekintu ekyo nga tonnaba kwongerako ne statement zino nkulu omuzadde n'okeera ku makya n'otunda eggaali owa omwana fees azitwale ku ssomero aregisteringe senior 6 n'ofulumya statement ennyika essente n'ogamba essente ezo bw'ozizannyiramu gw'omanyi kati oyo omwana tabifaako gamba omwana nti mu butuufu akasente kano bw'okoonoona oba onzise teri mwana ajja kunyumirwa kutta maama we naye bula omugamba gw'omanyi kale nze amanyi era nero statement nkulu nnyo era bagyogera nnyo nze nkusasulidde ebisigadde gw'okola ki gw'omanyi nedda maama gwe bw'oba ogamba y'amanyi tulabe omwana ono bw'anaabula omulimu bw'otaalumwe omulimu bwe gubula omukadde yasula ng'alaba ng'akukunadde nga lumule mu kikata omwana buli lwe bafubutula ku mulimu n'ava ku guno n'adda ku guli omwana nga tannalumwa mukadde gw'olumwa ate olw'okuba akimanyi gwe wategekera obukadde bwa kasente okalina ng'akomawo ewaka nannyini mufu yakwata ewawunya ensi tegenda kunnemerera nneme kudda wa maama era gye nkomawo nannyini mufu yakwata ewawunya gwe yanzaala n'otanteekateeka n'otampa mbeera mwe nnyina kutambulira butya bwe nnyina kumaneginga ssente zange nkomawo ewuwo bwe nkomawo ze wasevinga ze wakola n'osevinga eziri mu NSSF bwe mpulira nnyo abaana bajja kunzijawo olwase bajja kujjawo kuba nkuvunazibwa bw'oto bukoze ze wateekateeka ffe totuleetera gwazaala wange njagala tujjewo akantu kano nga tetunnadduka njagala tujjewo ebintu biri tulina sisitimu ya piggy bank abazadde bangi mukoze role ey'okuyigiriza abaana okusevinga through obuntu obwo bubokisi bayita piggy bank naye kifiirawa omwana bw'atuuka okukamenya akamenya kulya ssente kugula ngatto kugula lugoye ate nga process entuufu yalibadde nti omwana bwe yalikoze ka piggy bank kano kitegeeza omuyigiriza okusevinga IBRAH yongera obutaanu wano okitegeera olwaleero oli ku foomu bw'omuyigiriza piggy bank eno n'asevinga ebinusu ng'asulamu ebinusu gye biggwera mumenye akabokisi kano omwana agulemu embuzi ente oba enkoko akole ekintu nga kwegamba cycle okigenda kyekuyoyola omwana dani okumenya akabokisi agenda akole pikiniki omwana kino kibagambe omwana okubeera betuyita bamusiga nsimbi tubajja buto investor bano balowooza mbu baba babazungu omanyi nti banayuganda bamanyi nti ekigambo investor alina kubeera mugwira no investor musiga nsimbi oba omuzaaza asiga ensimbi ne zizaala enki endala omwana mu saving bit of this kati kino kye tuli mu kwogerako ndowooza atuwa obudde ajja twongera kino kye tuli mu kwogerako wano Idris kikulu nnyo era kino nsaba okikolera omutabani omwana bw'amala okusevi ng'oyagala okumuyigiriza saving eno mu bukulu omwana amunyumirwe yebulwa ekintu ky'oyogedde okiraba essente ennaku zino ze tusevinga ku mirimu n'osala emitwalo 10 tuzisevinga ffe kugenda kulambula tuzisevinga kugenda mbinyumo tuzisevinga kukola zi birthday kugenda Dubai kuwummula owummula tuzisevinga kugenda Dubai tuzisevinga ebyo byonna IBRAH tebyali badde bibi naye kati ka principle kali bwe kati omwana bw'aba amenya piggy bank mwabadde atereka ensimbi ze tumekinga sure nti sente zino bw'azijjayo
zigenda kusigibwa mu kintu ekigenda okuzaala sente enki omwana akulenga amanyi nti tebalya magoba balya nfiso ekintu ekyo nakibagamba era nkiddamu amagoba tebakola ki tebagalya balya nfiso oli yambuza nti enfiso zaki mu luzungu nkyakinoonya tombeera bubi bwe nakiraba nja kireeta bwe agira agenda n'ekyo ekiriwo bwe kinaaba kibuze tugumiraawo naye nze kyemmanyi amagoba tebagalya balya nki nfiso omwana amanye nti enfiso n'amagoba kyeki amagoba ze sente ze natereka nenzikwata nengulamu embuzi yange nezaala omwana nengutunda sente ezivuddemu ge magoba sirina kuzirya nyina kukwata sente z'embuzi akabuzi kana akato akazaaliddwa nenkatunda nengulamu enkoko amagi gezaala enkoko amagi geebiika eyo treje entunda ago yenfiso kati eyo enfiso nyina girya amagoba kyegaasiga sikwatako kisigalawo nga kitambula naye bwe mubanga muli mu kusevinga n'ogamba omwana mbawulira nnyo ebibuuzo ebyo menya akabokisi kati mulimu mmeka ne mutuulaawo ne muzibala n'ogamba genda oguleko engatto gy'oyagala bwe mumala okubala ssente ezo ne muvaamu esente n'omugaa kati zino ezirabiseewo tugenda kukugulira mu baaluuni oba omupiira bino sibya nkyogere nkisirikidde sente zino ze mumaze okubala omwana ono nagambye musomesa ategere asset kyeki ne liability kyeki ebintu ebiyingiza sente byebiriwa n'ebintu ebitwala sente byebiriwa bw'oba omugulidde ekintu kwogenda okusaasaanyiza sente oyo omwana obbise mubbike era omunnyise kati eno mu bukulu betulaba ng'omuntu akuze n'akola sente nyingi nnyo n'afuna miliyoni 3.56 naye ezo nanga bw'azisoloozezza n'agenda n'azimalira mu kinyumo kyova olaba abafirika mbeewuunya okuva ku Monday paka Friday abeera mu kutoba ng'anoonya sente n'azisamula ku weekend zonna mmye kati ku Sunday nga ku Sunday n'atunulanga supu w'enkoko kubongeddemu amaza nti aba alibwa kati ku Monday ekiboozi ne kidda economy ekola bubi Kono mekola bubi abasajja banyise ensi ya abasajja batufuze bubi bano banyise ensi nga wabadonya walaji nga ku weekend wabadde mutusimbudde tuleke naawe weekend wabadde mutusimbudde ekyegera oli mutusimbudde ku weekend okuva ku Monday paka Friday wabadde mukutoba ogwabadde ku mutwe nga gwegulamuzo ogukyali malebe okitegeera tuleke government tetuganye ate ne bwenabeera yiyo wagenda kuba wabadde oba gwatulaba bw'obanga gwe mu ne Yerusalemu bonna tebaali bulungi ate okuviira ddala in fact okuviira ddala ku myaka 3 ensi we yabeererawo ng'eri 3 years old paka we yatuukira mu 1990 awo wonna babaddewo abavu n'abanaku babaddemu bangi ensi tetereeranga paka Yesu ne bw'alidda tetereeranga gwe lwaki oyagala etereere mu mulembe gwo mutemu waki gw'oyagala osasula which price do you want to pay okumakinga sure nti ebintu byonna by'oyagala mu nsi mu ebiri ebyo tebigenda bbaawo kubanga n'ensi eziteredde ziri mu demokrasi ate ng'ejjaali atambulira ku nnyanja ng'embaata abantu bakyattibwa n'emmundu oli eyo n'abasabiriza gye bali in fact n'abasula ku nguudo gye bali bangamba ne Washington erina abaleebeesi abatambulira ku street bangi nnyo nabasanga eri n'entya n'okutya bayitirivu tobamalawo nga nabakutikidde ne baleeta wala Washington sitegeeza ono omukubi w'ennyimba ate mumanyi oyo ngambe ekibuga mu America Washington gye bayita DC omanyi bwe kiggwayo ndikiyiga kwolunga District of Columbia kakati akataleke katuwunzike akatalekeka kansoke mbawo akatalekeka njagala mudakika emu babiri njagala kutunulira eddogo baana bangi abali mu kulogolwa lero nga baligidde ku bazadde baabwe wabula leero oli ku foomu akantu kano wakasomye sinnakakuwa eddogo nokeera ku makya omuzadde omwana alina emyaka wagenda beegi olina amabanja ebintu ebitambula bulungi n'ogenda mu ssabo bw'otuuka mu ssabo ne bakukyonkyona obugirita n'ojja wenna ng'olinga eyayise mu sseŋŋenge n'esalaka mu bitundu ebimu omwana akulaba ne bakuwa eddagala n'oliteeka ku lujjo erimu n'oteeka ku mmindi n'otandika okufuwa emmindi mu maaso g'omwana buwoti bw'olaamiriza omwana oyo ku buli bitundu 10 ebitundu 9 n'obutundu 9 omwana ateekwa okuloga like it or not kino nkireeserwaki abazadde abaana tubazze ku Bible tubazze ku Kulaani
ate Kurani ne Bible eno tubajjiremu ebitabo ebyo ebinaabangwiriza okutegeera amangu. Tujje mu principles mu Bible abaana omwana ne bwaba talina verse nemu gy'amanyi mu Bible naye ng'amanyi principle. Kikulu nnyo ekyo. Omwana ne bwaba tamanyi aya nemu kye wayogedde mu kitabo ekitukuvu ekya Quran naye ng'amanyi principle kubanga ne Quran esomesa principles tesomesa reciting. Pozingawo omwana ne bukeera ku makya n'akola application ku mulimu Dwa nti mu National Water and Sewage Corporation nti umeme wanti NSSF ne bamu shortlistinga kubagenda okola interview kifo ky'okusuza omwana ku ssaawa 9 nga afukamidde asaba n'omukeza mu ssabo interview yancha leero ne musiiba mu ssabo kati omwana Katonda n'abagezesa n'abawo omukisa ogusembayo interview n'agiyita omwana n'alowooza nti Isabo lyeri muwadde omulimu ogwo koloti lero oli muzibu otegera ekintu ekyo omwana n'abeerawo nga ye ali ku ddogo bwe bakola assessment n'okola evaluation y'abakozi yo olulya nti ekyo bagenda kucekinga abakozi n'adduka mu ssabo atuuka leeti tubalina obakubye leero ba tubalina omwana ono lwaki adduka mu ssabo because the day he or she applied for this job and she or he was shortlisted, you took her to the shrine or him. Omuzadde n'oteekateeka omwana ng'omulaga nti n'omulimu ogwo teyali gusobodde gukola singa si ddogo. So abazadde tudde ku drawing board. Abaana bano bwe ba shortlistinga omwana ng'omwana avudde ku university yafunye second class oba flat degree whatever ne bamu shortlistinga nga bamuyisemu NSSF oba umeme oba National Water omwana mufuneyo akadde ng'ensi ewoze esirise ssaawa 9 eyeswala tugirina abasiraamu n'abakatuliki moment mugirina omwana mufukamize wansi mugambe saba ssaawa 9 ng'ensi esirise teri kiwoggana omwana asabe agenda ayita interview oyo omwana ajja kubeera ku mulimu ogwo ng'amanyi nti Katonda naye abakadde bano kambabuuze mwajjawo emboozi nti omuntu omusawo omuganda ow'ekinnansi omusawo ow'ekinnansi ekintu ekyo kyafaamuko omusawo omuganda webale nnyo kuntereeza ow'ekinnansi mwajjawo emboozi sigambye mwenna ne mwafunawo emboozi yabawa okumanyisibwa nti omuntu envunza gwe zisaasidde obusaasizi obutalya mu maaso asobola okuwa obugagga nga ne waasula wabinnyo wakuba ensisi yeetaaga obuyambi okuva mu gavumenti eya wakati naye nga gw'olinamu endowooza nti ono yagenda okubbulula mu kizibu kyo kantuule bulungi mbasabule tewaliiwo muntu yenna IBRAH asobola butakozesa principles za kugaggawala n'agaggawala ekyo nkiddamu tewaliiwo muntu yenna ayinza kukozesa principles za bugagga n'atagaggawala buli muntu yenna applyinga principles z'obugagga ateekwa bufuna obugagga nteekateeka obugagga sikuba jada siroto simuyindi ntyani nasibya akapapula kange Everton esamba ne Bolton ekyo kye bayita eyo jjajji kuba jackpot ejjewo era sente ozifune tujja kuzaayo ku setting kubanga principles z'obugagga factory setting tukuzaayo kuba wano ndabyeko abafunye obuwumbye 12 muyina munywanyi wange byasiba bikutuka kati naye nga esente zo yazikubako olw'okubanga system ye yavako oxygen ali ku nitrogen bamuteekako ku gaasi ne bamusibaasiba n'amala tuddeyo eri gye watandikidde kuba njagala kukubayo nnyo ogenze n'oyogera ku kintu emize emibi gye nabadde njagala okusirikira bintu bingi nnyo abaana bye bakoppa ku bakadde naye nga ky'omenya ekyo kye kimu ku byo omwana bw'akula ng'akulaba weerogoza n'osanga omuntu ng'alina bizinesi naye ng'ejjudde obutiititi mu buli kasonda naggulawo bw'oliwo abagulawo bizinesi naggulawo n'agira bw'ati kati n'ogamba kiki abazadde ovuga emmotoka musimbula n'omwana ne musanga omukyala olunaku lufudde omwana muto ali mu myaka 10 musanze omukyala omwana yazaalibwa mukyala alina bannyina alina ne basengaabe n'omugamba olunaku lufudde notto olunaku
naye tayatula olunaku lufudde n'oluddako omwana akula amanyi tebasanga bakyala kyokka ng'alina bannyina yazaalibwa mukyala jjajjaawe mukyala alina ne basenga be kakati eyo ensigo ogitadde mu mwana okuvanga muto atuuse mu bukulu ensi etandise omuli embooko azze mu kisaawe kyaffe eno abatandikira mu negative oyo taba wa 0 kati alumbi eno mu negative abo abali e Dubai bali mu negative abali emitala w'amayanja bagendera mu negative bagezaako kulaba ng'obulamu bukola ki busituka buddamu ne butereera ne tebagendera ku 0 eyo teba na 0 asooka nakusasula amabanja agaba abamuwoleeza amutwala ng'oŋŋamba mbu eyebeera 0 obeera otandikidde ku flat rate tewaliwo kikubanjibwa kati ekintu kyoleeseemu ekyokuloga abaana bave buto IBRAH nga bakimanyi nti mu ssabo teri kalungi nkukakasa ne bwoneesi bayirizi 10 n'okiya okugwa baalogandoge oyagala kuŋŋamba nti Motorola obutatunda simu oba oyagala kuŋŋamba nti Apple yeyina essabo erisinga eddene mu US abaana bakulenga bakimanyi nti service above self omwana nga akimanyi nti teriiyo muntu ayinza kukeera n'abaako kintu kya IBRAH kano kalibwe kati omwana bw'amanya nti mu bulamu bwe ateekwa kufuna ssente ng'ayina service gy'awaddeyo oyo omwana tasobola kuba mubi mu bulamu talemererwa nsi tasobola kulemererwa abaana bokka gye tuyita emiguya ensi gyekunyaakunya neefunza nesambuvera neesuula kasasiro be baana abakula ng'akimanyi nti alina kyasobola okufuna nga kyabwereere nze sirina kyabwereere kye ndowooza kufuna mu bulamu byonna nteekwa kukolerera bikolere kuba nnakula ndaba omukadde ng'ava mu negative n'atuuka ku 0 n'ajja mu emu nga byonna tebalina kye bamuwadde bwe yayagala okututwala ku ssomero nga talina ssente yeewolanga ne bamuwa ssente n'agamba muzirabye neewoze neewole bwe muzizannyiramu nze gwe bagenda ossiba so si mmwe kakati embeera efaanana bwetyo okubanga omwana akuza akimanyi IBRAH nti ne bw'oba oyina omuti egyo emiti gyammwe gye mulina gya bwereere ojja kugussa mu nsawo tetujja kukugulako olina omuti gwe restaurant omukazi omwami oba omukyala naawe omwana akati mbu bw'otuuka ku mulimu kasenye wanda ku mulyango awo bagamba senyaako bwoti omale okagire bwoti mu bbanga okasimbe mu nsawo ya sukaali ojja kutunda abantu tebasobola bwebyo ebisukaali byo bw'obonabo bitunda nga tebinyirira tetujja bigula omuti gwo gukumenyera busa gugenda kukuyuza ebibuno biyiika omusaayi tetujja munywa n'olaba omuntu ng'omuzadde akedde ku makya naawe omwana waleti ne bateekamu akalandira naye ng'olaba omuntu muli eyo musoma muli eyo mukola n'omuntu naye nga waleti temuva mu ngalo ne bwekukumuka negwa wansi ekyalo kyonna akikubira enduulu abantu abo okumanya buli lwoba ng'olina kyeweesiga bairewo IBRAH kankikulage trusting ekintu ky'otadde wano ng'omanyi kyekigenda okukukolerera tosaamu n'amaanyi kubanga oba omanyi olina amaanyi ag'enjawulo agagenda okukuyambako okufuna kyokola Shaolin Temple kati gw'olowooza mbu omuti guno gw'olina singa abasawo abaganda abo ddala kituufu baali badde bamanyi okukola ssente singa be bali ku myanjo Benano singa kati siye mugagga asinga obugagga mu nsi yonna okay Bernard Arnold anti oli musajja mu Faransa Bernard tebalyogera bwe bebeera Bena Arnold Bena namisinga Arnold tebeera Arnold owaayi nkutadde katukute lindako emboozi eno wadde obudde butono nnyo naye njagala kugamba abazadde bwenti olwo njagala kubuulira abazadde kiki ekyokukola fe abaana abammwe be muzaalanga nange ndi mwana wammwe ebintu bino bye tuli mu kubagamba tetubibagambye nti tubisoma wabula mu bulamu obwa bulijjo mutuwangaalidde ffe tuli bamukisa abamu nti tetugenze kukolera companies ennene tutandikidde mu company ezizimbye from scratch okutuuka gye ziri otegedde company gy'osanze ng'eri mu scratch tefaanagana na company gy'osanze nga structures zonna zaggwa okuzimba wano obeera muzimbi wa company ne muzimba ICT ne muzimba transport ne muzimba logistics ne muzimba human resource byonna muzimba bizimbe paka lwe mutuusa company we mugyagala omwana agenze mu company gy'asanze egudde akaleka oba eteredde oyo ebintu aba tamanyi gye bikola ki
Obitambula. Abatamanyi gye byava. Naye kati ffe ebintu bino tubirabidde ddala nga bitandika okuva mu negative ne bijja ne bituuka paka mu 5. Ebintu bye tubagamba tetubisomye busomi mu bitabo wabula tubigezezaako n'okubikola era tukyabikola. So emboozi eno gye tubawadde bw'oba ng'olina omwana vidiyo eno girabe naye naddala bw'aba ategeera Oluganda. Vidiyo girabe naye omubulira ebintu bino bw'aba tagitegedde abaana abo mu kifo ky'okubagulira amajolobera abaana batambuze engatte ez'emitwalo 10 naye ng'emitwe box temuliimu yadde akantu atambuze ebigere omutwe gw'oba owa bugagga. Singa omwana abeera IBRAH kuba kati kankubuulire omutwe bwe gubanga gulimu amagezi tasobola kutambuza bigere. Of course. Omutwe bwe gubanga gulimu amagezi ogw'omwana tagenda tambuza bigere naye omutwe bwe gubanga mukalu ebigere byagenda okubonyabonya bijja gwa olubege. Ebigere. Wali abika ekigere ekigudde olubege nga singatto. Omutwe nga mukalu. Ava kuguna omulima adda kuguli, ava kuguna adda kuguli, ava kuguna. Tubatadde. Abantu tubate. Olwaleero tetugenda kubanga tusukkawo. This program was meant for children, Terry rated NPG. It's applicable to all ages. This program is not PG-18. Tuvuga PG-18 kitegeeza abali below 18 tebalina giraba. Okay. So eri Terry rated to NPG. You can watch it. So ngamba abazadde ababadde batulaba n'abaana pick out kyolaba ekikunyumidde kyoba olondamu. Abafirika ne langi enzirugavu tulina nnyo weakness. Ekintu tokyagala n'okyesibako. Kyoyagala weekiri wali ne weesibako ekyo. No simba nakakongo no tameduni yeno. Program number ya full hour. Girabe. Choose what is best for you. Eno menu card. Menu boyingira restaurant tikinga kukyona alya. Kyebafumbye nga tokiria. Kireke waliwo abajja okukiria. So choose what is best for you. Tetugenda kubanga tusukkawo wano. Mbadde njagala mu ddakiika emu yokka. Ompa omukisa. Ngumpeereddwa taata. Tugende maaso. Neyanziza. Omanyi kati mwabakulira mu family ennungi bwe musabibwa mugaba mangu. Naye omuntu yakulira jjajja wange omugenzi Hajjati yatuyigiriza nnyo okugaba. Tebagaba bugabi byakulya ate tebagaba sente zokka. Gaba omukwano, gaba ekisa. Pass love to others. Yes, buli kintu omuntu wakugambira nzera ntya nnyo omuntu ansaba ekintu ne sikimukolera. Ng'obona abeera nagamba omwami wa KCCA nti buli chance yonna gy'ofuna ng'olina ekifo ky'obuyinza ky'olimu tebanga muntu akufukamirira n'abaako kyakusaba n'okimumma. Olunaku lugenda ku kyenkya nga si gwe okyagala naye nga mwana we yakyagala ajja gambe taata oba maama neegayiridde omusajja neefukamira n'okufukamira n'agaana n'omugamba ensi eno nzibu. Omusajja ayinza ate okugaana ng'ofukamidde naye ne weerabira nti gwe wali mu buyinza waliwo abaafukamira n'amavivi ne gajjako ebiwundu n'ogaana okugurantinga kye baali basabye. So neeyanziza omukisa guno. Ekintu kye mbadde soogeddeeko naye nga kya mugaso nnyo era mbadde nsaba bwe nti IBRAH abakadde bano tubakolereyoko programu ey'okusatu ebintu bino wammanga Inshallah. Ebintu bino wammanga tubyogereko. Tubatemeatemere abaana tubatemeetemere abaana biki bye beetaaga in terms of finance okuyiga between 10 and 25. Bintu ki bye beetaaga okumanya in terms of finance between 10 and 25. Abazadde tubatemeetemere lwaki tebasaanye kkubira abaana bitone okugeza okusamba omupiira okuyimba okuzina okukola comedy. Bino ebintu tebisaanye kkubya abaana. Empisa embi omwana gy'alina oba woolaba waasinga okussa obudde kisoboka okuba nga kyekitone kye. Era ngamba abazadde nti abakadde ebiseera ebisinga tukola ensobi ne tugenda tubonereza abaana olw'okubanga balina ekitone ekitabadde mu famire. Okugeza IBRAH osobola okuba ng'ewammwe mubadde bannamawulire ebbanga lyonna ne mufunayo omusambi w'omupiira oyo embooko ziba zigenda mutta kuba balaba buli asamba omupiira agwakola ki agwaguwala. Tuleme kukozesa example mbi za ku kyalo kulaga abaana baffe nti ebisobola okuva mu bitone ebyo kuyaayuka buyayusi ng'abantu be tuba tulabye ku kitundu. Akatalekeka kabadde nti mu programu enaddako tulina okukuzimba omuzadde nga tumulaga obuvunaanyizibwa bwe ku bitone by'omwana okusamba omupiira okuyimba okuwuga okuzina n'emizannyo emirala gyonna enkumulito gye sisobola kumenya wano olwaleero. Butyo omuzadde bw'asobola okukapitalizingira ku bitone ebyo omwana wadde tasomye kunyiriza CV ye naye naaba ng'asobola okulya ku kitone. Kati nga nze bwe ndya kwogera
okwogera nakyo kitone omwana ayinza okubanga asabukana nnyo ebigambo bimuyita n'emmatu tekirina mukubya kuba oba oliawo mu bukulu agenda kubeera MC agenda kubeera DJ agenda kubeera mwogezi wa ku mikolo agenda kubeera jjajja bakiddaawo bano gwenda bakola emikolo ennaku zino okufa obufi ebyo byonna ebitone bibeera byetaaga kunacharinga wabula bibeera tebyetaaga kufubitiza omwana ekitone n'okikatinga short olw'okubanga mu DNA eyo tobirabamu. By the way, no statement nkulu. Parents, muleme kuddira obunafu we mwagwira kulowooza nti abaana bammwe tebasobola kuwangulirawo kankaddemu. Muleme kuddira bintu bibalemeredde kukola mu bulamu ne mutiisatiisa ne mukangakanga abaana nga mulowooza bo tebasobola kuyitawo. Mu abilities zo ne mu skills zolina kisobokera ddala bulungi nnyo okubanga Katonda yali takuwaddewo obusobozi buyitawo naye ng'omwana wo mu skills n'obusobozi bw'alina yasobola okuyitawo. N'olw'ensonga eyo mu segment eddako tugenda kukola abakadde bayithawo abatulabye mu watching out for season 3 eya kino ekintu kye tukoze kubanga bintu bingi nnyo bye tutwogeddeko mugenda tubuuza wansi awo nti naye temutubuulidde bintu ki ebiteekwa okukolebwa mutubuulidde ensobi zaffe abakadde we ziri naye ate temutubuulidde biki bye tuteekwa kukola. Tugenda kujja tubalage omwana ekitone okinacharinga otya n'atalemererwa kusoma lwa mupiira n'atalemererwa kusoma lwa kuyimba n'atalemererwa kusoma lwakuba nti muzinyi oba lwa komedi naye byonna n'abanga asobola okubikola. IBRAH kabi ekyakakirimu bwe tusomesa abantu okuhavinga multiple sources oba different streams of incomes nemba nga Salvador nzanya comedy ate nga ndi engineer nemba nga nze Hildaman ndi doctor ate nga ndi muyimbi nsobola okugenda n'enkola okuyimba kwange ne mara nengina mu ddwaliro nenzijjanjaba abantu bange kwegamba omuntu n'abeera ne skills ez'enjawulo ekyo kye kimusobozesa omwana okukula nga amanyi what we call offense over defense mechanism ne defense over offense mechanism. Ebyo bintu bibiri byanjawulo. Defense omukadde abagamba abaana jaka amasannyalaze temunywa nnyo kyayi temukekereze sukali eyo tuli mu defense tudefendinga amakubo mwe tuyisa sente zaffe. Offense amataala mugalekeeko naye butya bwe tusobola okwongeza ku sente ze tuyingiza awaka nga tuyitira mu kukola ebintu awaka ebireeta sente okusobola okusasula amasannyalaze ge mwonoona. Sigenda kusukka awo omukama abankuumire nsabira abantu abakadde abalina abaana abalina okusoomoozebwa Allah omutonzi ggulu omugira kisa oba Katonda abatusaasirira abaana abo basobole okubeera obulungi. Tukimanyi bulungi nnyo abakadde nti abaana buli lwe bataba bulungi temusobola kubeera na mirembe. Naffe abaana tubalina era tukimanyi nti omwana buli lwabanga talina mirembe kiri directly proportional oba kitranslatinga directly ne kijjawo emirembe gyo. So abakadde bambi abalina abaana naye nga babasoomooza bw'oba olina omwana ng'agaanye mufunira abakugu bakuyambeko okukola obuvunaanyizibwa bw'otasobola kukola ki kukola. Bw'oba olina omwana ng'atambula bulungi mufunira omukugu onyirize era onyweze ebyo eza achievements omwana ze yakafunawo. Omwana tabanga atambula bulungi yakatambulako bulungi olugendo katono nnyo mwaka gumu n'olowooza nti ensi yonna agifunye. Nyweza okuume kuba tugamba tunyweza tutya tukuuma tutya Obuganda nga buli kuki ku ntikko nenkyusa nenzijjawo Buganda nenteekawo Uganda. Gwalina omwana ng'alimu eyo embeera ennungi muwa omukugu anyweze era akuuma ebyo byasobodde okwakivingako mu bbanga ettono. Alina omwana asoomoozebwa mufunira abantu abasobola omuteekateeka bamuwe gwe kyotasobola kumuwa mu kifo ky'okugula bino ebintu bye twobadde twogerako ebyokwejalabya. Omwana instead muweemu amagezi omugambe nze mu kifo ky'okugulira ensawo eri gye wabadde osabye emitwalo 7 ngisasuddemu omusajja genda yaakulabe wiiki nnamba bwa wiiki mmeka 2 bw'onaavaayo oba oli awo ensawo eyo ojja kusobola okugyegulira mu kifo kyanze okukwata ssente nenzegulira. Omutonzi abankuumire mbagaliza bye munjagaliza Katonda. Tukomye wano tetugenda kubanga tusukkawo. Mbebaza abatugoberera nnyo musinziro kubanga mutoba. Thank you so much. Omulimu gwe mukola gwa ttendo we really appreciate era nga tusaba Katonda abagabirire abasasule byonna bye musinga okwetaaga mu ekyo kye muba mutaddemu. Njagala kwebaza abantu abalaba programs zino and you react positively and objectively. Thank you so much. Mwebale then nammwe abavaayo ne munafuya mwebale nnyo mwebalire ddala. Zijja kudda okunywa tujja kwetwala bwe munafuya bwe tukola ate ffe tetugenda kulekera. Then tulabe ani alibeera n'ekiwagu ky'ettooke ku endi ng'akirina mu nkwawa wano eyanafuya naffe abaakolanga anti golo yakubeera bulungi kale si yakunyumya nti twagezaako. Tukwatagane wiiki ejja
IBRAH Mukasage manya gange. Thank you so much Idris, Daniel, Keith and Tony. Love you all. Extra Digest Mugoba Nsonga and Business Mind. We sign out.